Yonga tuvudde nga tugenze mawuli amalala mangi nnyo munange waliwo mukulu amanyiddwa nga DJ Shan. DJ Shan ono mujjukire muno akola ku TV emanyiddwa nga Telefina era nga musajja omu kuwaluda mu music industry. Ono mujjukire dda nga akyakuba ku Kenoni awo mu mwaka I think it was 2017 2018 temugamba ate nti ndi mukulu but embeera bwe zito. By the way Lawrence Olivia yakutumiddeko. Olivia Nanyango we Machindi yagambye akwagala nnyo era asuubira okuba nga akulabako era olike gulwalisengo ogenda DJ Shan awo yakulabidde yagambye yakulabye mu bokuboda n'ekisaati Satambya ku boda tambya mu motoka ya company nagamba namulabye omuvubuka nga mufaanana kati anyways nga tuvudde DJ Shan ono munange yavudde nakuleggulo nakandula ku ddoboozi n'ayomba ng'obusungu bumutta nnyo olw'okuvayo munno omumanyi mwe namwe nekigenda maaso mu ggwanga mama zigenda kuba zijja no mu Kampala era ng'omwaka 2021 we tugenda okuba nga tuzihostingira naye omukulu amanyiddwa nga DJ Shan agamba muno abakulu bano aba Mamas akakiiko akakola Mamas 2021 in Kampala kakwata footage we ne clip ye nga mixinga ne kaziteeka mu kalango ka Mamas nga tebamusabye lukusa tebakoma okokokakokakokakokka mu clips nibadde bajja ba shootinga eziraga the beauty of Pearl of Africa, that is the beauty of motherland, the beauty of Uganda. Tebamuyise mwengejinga ekyokusatu ekyasembe mu ba DJ be balonze mu Mamas talimu nagamba yagala bakulu bano Bebecool Bushington n'abalala bamunnyonnyole bakozesa batya clip ye nga tebamugambe nga ate clip ye mulimu face ye nagamba agenda kukwata omusango guno agutwale mu kooti era nga agenda kuba abawabira nga yagala millions meka 5 era DJ Shan ono munyama mujjukire muno bamukwata eri ku boda nga alina omukulu amanyiddwa nga zizza bafana mu biseera ebya People Power yakyakire nnyo era nga ono munnange bali bava ku performinga bali bagenda bali ba violence bali bava Tanzania ng'okuperforminga n'ebiseera byali bya COVID-19 ne babakwata ne babayisawo ne babasiba for a long time era mujjukata batusako ko interview ya mwana mulenzi amanyiddwa nga zizza bafana yakoma we Uganda by then. So omukulu ono DJ Shan yayombye n'obusungu obwa waggulu nnyo n'obusungu obw'ettumbizi era gwe njagala mbeere nga nkutuusako omulabeko ebigambo bye n'ekyasinze omuluma agamba muno face ye ze ssente ze face ye product ye katulaki abantu bano bakwata ne bakozesa product ye nga tebamuwadde ssente obeera g'okola kimagezi kig'omwaka tukutuuseko DJ Shan ng'ayogera ku maaso nammwe ng'abawunyonnyola obanga tumubuuza one on one ebibuuzo ebingi nnyo bikwatagana ku ssente zino agenda zikozesa ki anaazifuna tazifune batukomawo tugende mu maaso namuli amala mangi nnyo tovaawo wano ennyininyini ku Celeb Jazz with KingSmith. DJ Shan akula ku Celeb Jazz so kombuzeeko n'akulabye erwaliro munnange omusajja ali kamera awaŋŋambye kimanyi DJ Shan badde simumanya ate nga musajja w'amaanyi bantu bangi nnyo abatamumanyi naye era bangi nnyo abamanyi ate era nkakasa nti abantu bakyantegeera naye ontegedde otya yembeera njagala okubuuza ku balabye ba programu eno mwenna amanya n'eddoboozi Mr. DJ Shan the Turntable Assassin Killer award winner. Award winner wali mwaka kisha tebaddangamu kutegeka award ndala ndowooza nina award nga 7 zinaakawangula bato DJ va kuzina award ze bakuyita ne bakuwa nti gwosinza okunyirira omwaka oguwedde gwosinza okwambala obulungi nze sirimu ezo level kuba ndabika ez'okunyirira siziriimu mbanyirira siyinza kweteekayo naye bw'obanga oyogera ku best DJ asinga okuba bato mu Uganda genda ng'obuuza DJ omukuumu bajja kubuulira twalabye akalango ka MTV Awards oba ze tuyita Mama Awards mu bufunze nti mwoli mu kalango. Are you aware about this? Tuwene ku sente muganda. Mukalango mwendi naye manja sente. Ze sinaba kulabako abantu abategekise awards zino mu Uganda tebannantuukirira. Bakwata face yange ne skills zange ne baziteeka mu kalango kaabwe kitegeeza nti byenkola binyumira ensi yonna. Badije bangi mu nsi yonna naye balondayo nze ne banteeka mu kalango kaabwe kitegeeza ndi wakabi n'ebyenkola byakabi buladi kakati ebyakabi byange byenkola mbiteeka mu ssente okulaba nti gwali eyabiraba bikunyumira kati buladi wolowooza nti ogenda bikozesa bwereere oba otomedde mba njagala zange era njagala ssente abaategese Mama Award njagala ssente zange ez'akalango mu bulungi oba mu bubi wanji mu bulungi oba mu bubi njagala ssente zange ez'akalango akamama. DJ Shan abasajja bano mu kukola akalango ne busikitso obwo bwonna bwe tulaba mu kalango tewali kyomanyiiko yali tewali n'ekimu kye baŋŋamba mpaka kati teri n'omu yali ankubidde ku ssimu kumbuulira bikwatagana ku Mama Award
kati njagala kumanya mu Mama Award munteekamu ngaani kubanga siri ambassador wa tourism siri ambassador are representing Uganda since ambassador wa Mama Awards kuba sizi nominating wanga muko sizizanyangako kati munteekamu ngaani ngenda kola ku sheeyo yebwe mba ngenda kola temuina kumbuulya mumalaga nteekamu buli wamu babagambye nze ndyawo bampitira ku drive nti gwoluyitawo n'ekizindawo kyongolanga nga nange neereeta tosobola kera ku makya n'okwata face ya muntu n'ogiteeka mu kalango ko nga tomugambye nze siri kika ky'aba DJ aba bakyanoonya ekyokulya nti bw'onyamba n'oteeka mu kalango oba onyambe ompadde platform gy'onsanze nayo ngyekoledde mu bugubi bwange saagala oddire maanyi gange ogazanyise ebintu byenkola mbiteekamu ssente okulaba nti birabika bulungi naawe obirabe bikunyumire akakalango eyo clip gye bakozeseza gye batadde mu kalango ye award gye nnina esembyeyo yali ku Golf Hotel. Era teri award ndala zibategese mu Uganda zaba DJ. So gwe bwobanga olowooza nti ojja kulowooza nti bwe neeraba mu kalango nja kusanyuka Blood abategese ekivulu kino Bushington Minister Kiwanda ba Blood siri kyali wammwe siri muganda wammwe siri mwana wa maama wammwe oba wa taata wammwe njagala ssente zange mu bulungi oba mu bubi. Enteekateeka zizitya abasajja waaba reportinze because otugambye oli innocent toyina ky'omanyi. Baloya bange bali informed ku show naye twasooka ne tusirika nga tumanyi nti abantu bano abali mu kintu kino bantu bavunaanyizibwa bamanyi personality kyekitegeeza bamanyi face y'omuntu kyekitegeeza ne tulowooza nti bajja kutukubira batubuulire lwaki batadde mu kalango kaabwe naye ebbanga lino lyonna okuva lwe twalaba akalango teri n'ekimu kye baatunyeze teri n'ekimu kye boogera buli kimu kigenda mu maaso baleeta abayimbi wano okuva mu nsi endala bali codinga stories zaabwe bali codinga biki bye baagala bakole ffe tebatunyega naye nga batuteeka mu kalango kaabwe kati Blood njagala zange gwe wenna gw'omanyi nti kikukwatako oba management koliko bakyaliwo ku management yaki eyo yennyini ya Mama Awards mu Mama Awards siinayo muganda wange yadde muto wange yadde manager wange yadde kyali wange simulinayo maybe nga ninayo bafaani bange bafaani bange gye bali ate bw'oba faani wange tolina rights zikwata ku waaka wange nga tofunye authority kumukozesa era bw'oba oyagala kunkozesa mu kintu kyo kyonna sooka onkubira essimu oba kubira manager wange essimu oba kubira balooya bange essimu. So kati gwe nteekateeka ne balooya byonna wabifunye bwe batajja obawadde budde bwenkana ki? Mbawadde wiiki emu kubanga kati maze wiiki 3 nga ndaba akalanga ako obukakafu bwonna mbulina obulango buli bubiri bwonna mwendi singa yali nsobi mukamu saali baddemu naye mu bulango bumbi mwendi kitegeeza munnanga mu nsi ya Afrika yonna nze sirina kyemmanyi abantu bamanja ssente landiroodi amanja ssente amanyi nafuna ssente bano aba TV bamanja ssente balowooza nina ssente mumuleetera bizibu ba Blood njagala ssente zange Kiwanda njagala ssente zange Bushington njagala ssente zange ez'akalango niwo banga ngenda kola ku event eyo nga ngenda kola mulina okumbuulira nze tebampitira ku drive mulina okunsasula ez'akalango munsasule n'ez'okukola bwe mba naakola bwe mba ng'ekimu ku ebyo sigenda kikola munsasule ez'akalango nze sirina tagali naye mujja kunfunamu tagali ba Blood sitera kuyomba sitera kunyiiga. By the way atulaba ku Celebrity Jazz kyemmanyi ku musajja gwe bayita DJ Shan ye musajja atayagala ntalo bw'olaba nga anyiize saagala ntalo era ndowooza sirina n'omu gwe nali nnumbye kabe muyimbi kabe DJ kabe anize sirumba muntu mpozi nga gwo nnumbye ate osobola n'okunnumba n'ensirika bangi nnyo abankozeeko olutalo n'ensirika n'embeera abasajja bano n'obabuuzaako ku kigenda mu maaso oba be bayina sirina bakubira kuba sirina kyabwe be balina ebyange
bo be baneetaaga sinze mbeetaaga Yes. kati nze gwe bw'oba nguneetaaga ate lwaki nkukubira blood njagala sente mmeka ezo sente bw'oba nga wasalawo n'oteeka mu kalango nga toŋŋambye bw'oba wasalawo mwana lwaki nseka blood nze ndi mugagga saawa eno mugenda kumpa sente zange ezitakka wansi wa miliyoni ebiri mujja kakasa andi mumulowooza mbu olw'okuba tuli ba DJ tetulina kye tuli kati mugenda tandikira ku nze omulundi omulala temugenda kuddamu kulanga muntu yenna nga temumugambye njagala ebi ogenda kwesalira nze nzeesalira kuba tebankubira simu kuteesa nange singa baali baagala kuteesa baali nkubidde simu ne tukkaanya ne baagaana basalawo ne bakozesa obukujjukujju bwabwe kati sabo ku sente ze baba biliyoni na biliyoni za sente miliyoni 5 mbanga abasabye emitwalo ebiri abasajja bonna abakubanja bali mu kukubira bamanyi wagwa mbiri buli omu nze maze emyezi nga 9 sisasula nnyumba gye nsulamu landlord amanyi nafuna sente lwaki simuwa sikola ndi waka kati ate ozanyira mu waka wange alina okumpa sente gwe ate otandise muzanyisa bibyo okitegeera ba blood njagala sente zange. This is a serious case. This is not a joking subject. I need my money.